Omwebazo mulungi gwe yatambudde nange ne mu kaseera kana teke tukyuseemu ak'okuwa obujulizi gwenno wenna omukyala omwana omwami ate awamu mwenna abatudde nga family nyongera okubaaniriza mu kaseera kano nga bwentera okugamba nti bwe tuba tuyingidde mu kaseera k'obujulizi tokabeerako wekka naye beerako omuntu gw'oyita okubeera ng'atuulako naawe munyumirwamu. Obujulizi buno buyinza okuba gwe tebukukwatako nnyo naye oyo ali mu nnyumba yo buyinza okuba ate gwe businga okukwatako oba neighbour ate mukwano gwange gw'obadde osiba olaba buli kumakya nkwaniriza natera ku program nongamya amannya nze mulungi Patricia naye ng'olunaku olwaleero nzikiriza mbeere nga nkwanjulira omukyala ayina ebitiibwa ebiwerako saagala mukwanjulira kuba nnyenzo bisoba biba bingi nga Katonda yabimuwa laba ate wensoosa kye sitalina kusooka kale nno mukwano gwange negataako tubeere nga twaniriza omukyala gwe nolunaku olwaleero tukwaniriza nnyo nnyabo ku program nongamya nayanziza nnyo omukyala Patricia webale kujja webale kutwaniriza nange mbasanyukidde mwebaleete kunnondayo kubanga si buli ajja ku show yeereeta yekka there should be a reason waliwo ensonga lwaki munoonyeza bamunonzeeyo. Nze Josephine Nassaazi Mulamata ng'ekisookera ddala nze mukyala Mulamata. Mulamata lya mwami? Yes. Okay. Nze mukyala Mulamata. Kyensunga okwenyumirizaamu. Kwaki ekinfuula okufuna ate ebirala. Yes. Ndi mukyala mukulembeze both political ne religious. Bwe kansookere mu politics nze minister atwala ebyobulamu n'ebyenjigiriza KCCA Machindi Division. Ndi mukyala akulembera okufiira ddala Kabundu paka ku parish. Nalondebwanga ow'abafumbo mu kabondo kange. Nengenda nga nkula ku sub parish nembeera deputy Sabakristo, and again I was elected on parish level. Era ne bampa obwa vice lady. Ebitatera kusangika nenga kati bya happeninga. Tuzze tubiraba bigenda bikyuka. So bwe ngenda mu ddiini awo bwenti bwentambula naye waliwo ekinene nange kyempulira nga kinene okuwa okukulira okuzimba kereziya ey'ekisenge era bampita mukyala Tegula because right now tuli ku roofing stage where ndi mu kunoonya mategula emitwalo 2 n'obugwamu okulaba nga nsereka kereziya yange eya ssente bali ku ddembe Lukuli sub-parish. Amina mukwano gwange olunaku olwaleero wetutyo wetuyimiridde ndi ne minisita ndi n'omukulembeze mu kkanisa kale nno Katonda ebitiibwa yabigaba tebiva mu bbanga omuntu yenna ali eyo n'abifuna bwe tutunuulira mu religion oli mukulembeze mu politics namo oyinamu obukulembeze newasa abasajja nina obukulembeze newasa abasajja ebintu bino bitambuza otya religion politics and culture. Yes. Ebintu byonna bisobola okutambula. Ekisooka olina okuba nga olina support from your family. Ekyo kyegambe kyensinga okwenyumirizaamu eyo support njirina. Nina support okuva ewaka. Nti ne wemba naakayingira mu dakiika 5 nga nofuluma ngende ku kirala. There is a yes for me. Omwami wange takicomplainingako. Kati eyo support esooka. Yategeera emirimu gy'olimu gy'okola. Yategeera kyenkola ate nanneesiga. Ng'oyinza okumala olunaku lwonna takulabyeko naye kawungeezi kaasuubira okukulabako nga takola ki takulabako n'osuubira okuyingira nga ye yeebase but doesn't have those questions talina bibuuzo ebyo kati support eyo bwe ngifuna nendoka nzira mu fields endala bwe ngenda mu church I have support from the team. Even politics the same. Kasitoba ne bokola nabo oba bosobola okukolagana nabo osobola okutambuza emirimu because ze kyenzikiriza si buli kintu nti olina kivuga bwomu. Kati nkugambye nti ndi mu nkulembeddemu omulimu gw'okusereka kereziya. Naye sisobola kubikola nga ndi nzekka. Era ndi wamu ne basaba Kristo b'obubondo bonna ne executive y'ekisomesa kyaffe
okulaba nga omulimu no tugutambuza kiki baagala munze baba baagala mu what drives them kiki ekinaabavuga okujoininga kampeyini yange ey'okusereka kereziya ekyo kye bansuubiramu era ebigambo byenkozesa nga ndi nabo bye bibamalamu amaanyi oba bye bibazzaamu amaanyi bwe mbagamba nti leero teri meeting abadde bagisuubira kati mmanya nti nina aba dropping off abava ku mugendo ne bagamba kasita tugambe teri meeting naye ate twandiyogedde ku kino so bw'oba oyagala okukola ekintu kyonna kitambulire wamu weetaaga teamwork eyo weetaaga weetaaga n'okudelegatinga responsibilities ekyamazima si buli muntu aba mulungi mu buli kimu oyinza okwesenga nga oli gwolese ate nga yagenda okuba owakabi mu communication ng'oyinza okuba olina byoyagala okwogera nagamba saba kristu kyusaamuko wano wagenda otufunda kyetwagala naye nga they want you for that influence balaba bw'okulemberamu kibakola ki kibayamba so si kirungi munno okumumalamu amaanyi naye kyekigattako okulaba nga otuukiriza omulamu agwo oba ekyo kyoyagala okukola ki okukola. Amina. Nga bw'oyogedde ndaba nti oyina busy schedule mu lunaku lwo naye mu kubeera busy nga bw'obeera ng'omukyala how many times do you pray a day kubanga nina abantu bensisinkana eyo nagamba nze nkeera ngenda ku mulimu saayo nze sirina na budde busaba naye bwe ntuuka ku mulimu awo nenkuba akabonero ne ntuula n'ekiggwa kyenyiza okwashuwalinga nti batutonda ku nsi kuno ffenna naye tulina bye tulina okukola nze kambiyite bibiri manyi katonda wantondo katonda gwe tusinza wantondo ekyo olina okumanya n'abatulaba katonda gwe tusinza waki wabujja is the most jealous person that si ffenna tumulaba tumanyi bwafaanana naye okusinza kubikola ki kubitulaba bulijjo yakutondera ki okumuweereza okumutendereza okumusinza okumwagala kati gwe bw'oŋŋamba mbu tojja mufunayo kaddi kizibu nnyo nga bw'okiwulira naye oba oli bize otya kati nga omukatuliki eddiini eyange ensomesa nti sande lunaku lwa kusinza ki genda omwebaze omusinze sande era sande ewange ew'omwami n'omukyala mulamata teri muntu asigala mu nnyumba ffenna atagenze mu misa esooka ajja genda mu yokubiri bw'abanga okusinza kwaba tulinamu like my daughter muyimbi ayimba ate mu misa ya luzungu kati oyo alina okugenda muki muyiye then fe ba alebad tuyita ba alebad naye nga emisa esookera ddala 12 bw'oba togenze mu ya 12 osobola okugenda mu yemu kisinza ku schedule gy'olina ki olunaku so bw'oŋŋamba mbu tolina kadde mba ndaba olimba you can't fail to have just 1 hour like this for God kuba neyokuba genda ku Catholics tusinza esakramento kwe kusinza Yezu tugamba okusinza Yezu era akugamba nti wakiri essaawa egi emu bweti emmala mu ssaawa zonna zenkuwadde ewiiki oba zenkuwadde olunaku n'ofunayo akadde n'owefumiitiriza ku nze wegambidde nti katonda gwe tusinza wa bujja bw'oba oyagala kikukolere naye mukole kyakola ki kyayagala yes abakristaayo bagamba kola ebya mukama ne mukama akole good kati oyagala otya okufuna ng'ate ye tomuwadde kyegambire nti kati katonda gwe tusinza wa bujja amina nga neesiimye okutuulako okumpi naawe naye nga nasooka kulondebwa elected councillor woman councillor of my parish Lukuli nendyoka ate nfuna appointment ereebera appointment kyekitibwa endala ekikwongerwako ekyoba minisita naye ate bwenzira mu kusinza ku programu yaffe nuŋŋamya ndi mukyala mukatuliki ekyo at least buli mwakiraba era hashtag yange eri mwana wa Maria
tugenda okuyingira mu testimony yaffe mbadde nsaba ng'omukyala amanyi Katonda tubeere ng'olunaku olwaleero tutandika na ssaala ate tuyingire mu bujulizi bwaffe bw'olunaku olwaleero neeyanziza nnyo mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu amiina. Mukama asooka okwebaza ekirabo eky'obulamu. Tukwebaza Mukama kubanga gwe otufudde kye tuli. Tukwebaza akaseera kano k'otuwadde ate n'otusinkanya ne ku mpewo eza Spark TV. Twongera okwebaza Mukama gwasinga byonna otugabiridde. Kaakano tukusaba programu eno egende bulungi nga gwe bw'oyagala. Era tukusaba otusindikire Mwoyo atulungamye ne bye tugenda okwogera bibeere ebyo abantu bye baagala okuwulira naye ate ng'okusingira ddala bikuweesa ekitiibwa. Mu linnya erya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu amiina. Byonna tubisabye nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo amiina. Ate awo wennyini wensabira tubeere nga tuyingira mu bujulizi bwaffe obw'olunaku olwaleero. Obujulizi bungi bungi kati noonya sekita mwembujja mbujja eno mujja eri buli wawe wandiyagadde osooka okuwulira lwawe nandiyagadde osooka okuwulira waliwo wali onyumiza n'oŋŋamba nti wakolako mu banka naye n'okkakkana nga omusala gwo gwe wali okoze awo tofunye. That is the world. Yes. Nadde neewuunya era nga neewuunya ku ggwe. Kyova olaba obujulizi bwe butera butambula nga nti wafuna otya Patricia omukisa guno gwonna Katonda ansa n'ogikola ki n'ogimpa. So the same applies to me. Katonda akuweera omukisa w'otakola ki w'otasuubira. Abadde nkugamba nti omwaka gwange ogusooka nga maze okusoma nga ngenda nkola mu banka. Togera nga wakava ku university. Nga nakava ku university. Nga ngenda nkola mu banka. Naye bwe ngenda okukola mu banka waliwo emirimu gy'abasookezaako emabega eyo back offices zaba basookezaako nga toli ku counter oba tera nga toli ku tera gye musookerako okukola. Kati jjukira buli when I was growing up bwe nali nkula nagambanga jjajjange nti nze jjajja njagala kukola mu banka naye nga ekyansikiriza okugamba jjajjange nti njagala kukola mu banka nga ndaba abakyala bali babeera babala ssente not knowing esente ze balinga babala tezaali zaabwe naye nga nze ndaba okukola mu banka you are around money there is life. Katonda n'akimpa kyalinga kigezo naye n'akimpa. Naye nkulaga nze lwe nasooka okugenda kukola ku tera omwezi ogwo manyi nga bw'okola shortage batula ku musaala gwo bw'okola shortage batula ku musaala gwo kubanga basaasire tebali sure either wazitutte oba zaabuze obuzi or you gave a customer extra. So banka teyinza kukola losses bwetu to recover those losses deducting up what we should have and omulimu gwa banka nga si gwangu waliwo emyangu naye ogw'okubeera mu ssente okola kimanyi bwe zimbulira kasitazi kapapula kamu kegatta n'akalala ne kagenda omulundi gumu omusala eyebeera loss ng'omusala bakola ki bagutema. Kale ebyokusomooza ng'ebyo ne wantu wala kyemanyi bibeerayo ne kati njogera kyange kye nayitamu akuba nsaalwayo nnyo nali ndi awo ne Ssaabasajja nga neetaaga taata wange embeera eyo wagikwasaganya otya nga nanzija mu banka eri omuwala oyo omwami oyo akola mu banka essaawa zino nga naye akola mulimu gwe gumu challenges azifunye otuulako awo n'okaaba ku maziga omusaala gwange ogusoose ate bagututte osooka n'okaabako oyinza obutakaaba bino loud naye obulumi obwo maye okukola nga you are expecting something in return osuubira omusaala gwo owejezzo ne bagamba nti buno omwezi tolinaayo ne bakujjukiza
ku Lwokuna nga 2 wakola shortage ya mitwalo 2 ku Lwomukaaga wakola shortage ya 13 nga 23 n'okola shortage ya kakadde something like that. Bakujjukiza ogenda okwebala abalamu ng'ekinaana kye wandifunye tolinaayo, so ekyo kiruma, it is so painful. Era ekyo okukiyitamu nga odependinga ku mulimu ogwo gwokka to survive the next month, kizibu. Kyova nagambye nade ntandika nti nebaza support eya my family. My husband yaliwo naye kati nomune tandika okubeera conscious ng'okola ebintu bino olemete kunne n'omwezi ogujja butafuna butafuna sente kubanga shortages kyekintu kyotasobola kwewala. Anything can happen kubanga na inexperience asobola okukola shortage si nti wakubanga nali nkyali fresh naye na inexperience asobola okukola shortage. Yes. Kale tweyongereyo mu maaso ina waliwo ngambide nti ate Kabaka nakuyita. Kitange nankubira essimu omugenzi omulangira Simbwa awo mu katale Katwe nangamba nti jangu mukama wange yakwetaaga nenewuunya what it means okutuuka wali ngamba nti nsaba oleke omulimu gw'okola ogenda oweereze Ssaabasajja Kabaka. Nawulira nga kinene okyali muwala muto kugambye nkozeeyo mwaka gumu n'omwaka gwali tegunaakujjula bulungi wadde gye nakolera internship kale ebiki naye kati mbala mwaka ogwa work serious work naye ngamba nagenda expectations zange ziri waggulu naye nga tayiza agenda okuweereza beene ntuuka wali it's a shock. Tuweereza Ssaabasajja Kabaka naye nga tumwagala kyekisookerako ddala kubanga olaba kitange bamusaba omwana owuwe aweereze nti waatali muwala we ng'akola ki nga yaweereza kitegeeza omuntu oyo aba akwesiga era nagenda on that up to now. Emitwalo 8 ng'ojjako 0 mmeka negifuuka 8 nga yo nomination. Expectations zibadde waggulu ogenda ate nezikkira ddala mpulira oba nkinyonyolo entya simanyi bwebanga gavumenti ebadde egudde gavumenti eba egwiridde ddala ku ttaka gwetebeeza emitwalo 5 ojjako 0 mmeka n'osigaza 8 nga zogenda okufuna ng'omusaala ng'ensako wakikye bagiyita nsako ewa Ssaabasajja ng'ensako ate naye ensako ekusuubiziddwa it is not guaranteed nti ejja kujjanga buli buli mwezi. Yes. Era nebuulira nenebuulirira nenzija mu maaso ga kitange nenkaba n'amazika nemugana naye tonjagala nkitegedde leero tonjagala ngamba nga mulimu gwa banka nzije wadde kale enkola shortage ne bazisala nekala from there to nga nze ndabanga nsudde muki so but bwebito ebyali naye bwe nagenda nga nsummukamu mu myaka namala nekitegeera it's a prestige, it's an honor okuweereza Kabakawo. So nga family yange ekitibwa kyayo najijjayo okuba nga mpereza Kabaka wange. Yes. That's how it happened. Very funny naye nga kubanga ngambye nti paka n'essaawa zino okyaliyo okyaweerezaayo. Nkyaweereza era kubanga ne ku kyalo kyange kyenvaako nze ow'ekikula ky'abantu kinnyonnyole mu Luzungu. Oyo yakola atya? Kinnyonnyole mu Luzungu naye mbadde nkikuddiza okinnyonnyole mu Luzungu. Nyinza okukyonoona. Oyo yakola atya ow'ekikula ky'abantu? That is gender. Okay. That is gender. Nze ow'ekikula ky'abantu kikolwa Ssaabaddu. Omwami w'omuluka ye Ssaabaddu kyekitiibwa kye so ku lukiiko lwe nze ow'ekikula ky'abantu. So kikulaga nti kiri ekyo tekirina kunvaako kisigala kingoberera. Wadde office njina nekigala kola kigoberera. Spiritually nina
I have this testimony. Very funny, but it is both political. Era kyemadenza okubuuza nti wano otuukawo otya. Both political and spiritually. Nkulidde mu family nga ya DP. My father, bajjajja nga bonna tulaba it is DP. That is what we have been seeing. Naye sinze muntu abadde nnyo eyali nnyo so active. Nti tugenda kukola kino okujja nga tuuse mu campaigns ezo mugende muwagira ono mugende muwagirese baana mugende kitegeera bwe bityo. Awo oyinza okubaako noga kati let me actively do this support. Ne ku gundi eno tamu gye ndimu era guno gwe mulindi gwange gwasooka okwesimbawo politically. Gwasooka okwesimbawo politically. Naye kubanga nga wesuuse gwa background naliwa nakulya mu family nga ya DP. Yes. Family nga ekyo kyemanyi kyewa values zaakyo olw'okusinziira. Yes, mwebuli. Bwe nagenda okwesimbawo nanoonya pate ya DP nga gye ngenda okwesimbiramu. Ne mmala n'okusasula sente z'okwewandiisa as in the party. Emitwalo 10 n'egi gye baatusaba. Kati mbeera awo binsobedde ngamba ye aba DP line nga nnene. But I should stay in DP. Ngolaba line up mwina ki? Nene. Bangi bonna baagala. Kanetandika zeke nnyini okwewa criteria nga nemakinga wano ndi ntya wano ndi ntya wano ndi ntya. When I reached wali activism nga ndaba osiitawo nnyo kaneebuuza nti kakati bano ba delegates banampa olwakino nenga naye kyaka kigaanyi. Ate nga tiimu yange eyaŋŋamba nnyabo ekiseera kituuse by the way sayina kirowoozo kya kwesimba oba kinteekamu na buteesi. Olwani akikuteekamu ekirowoozo ekyo ky'okwesimbawo? Nina abakyala omanyi mbadde mukulembeze ku LOC oba village council level nga nze ow'abakyala. Kati tuba na gundi y'abakyala council y'abakyala kanjite council y'abakyala of different villages. Bwe mutuula ne mbako mu exchange nga ne mulala n'ebiki bye mugenda okukola. Kati omu ku bo yavaayo n'aŋŋamba naye nnyabo tutunuulidde mu muluka gwonna kati tulinayo candidate agenda kutwala abakyala naye amaaso gaffe n'ebirowoozo byaffe bigweredde ku ggwe. Namugamba gundi nze ndi Nakawere wate biki byonteekamu kati mumukole I will support you. Nga it was COVID time. Nze ndi Nakawere kiki ate twetwolodde byonna nga gwe tukola ki twagala. Ne mbaga ne Nakawere anoonya akalulu mbere serious namu. Little did I know we are discussing this. My husband is ears are in our discussion. Awulira byonna ebigenda mu maaso. Byonna biwulira. Nga mbaga mugende mwetereeze. Mweka mukoze eki? Bajja abantu 8, a group of 8 women. Tetutula mu ddiro yange tubyogerako. Ne mbaga ne mwenze ne Nakawere I can't. Ne mbaga muddeyo mwetereeze. Baali bakafuluma bati gate. Nga mwayi mulamata. Anga toli serious. Toli serious mukazi gwe. Wetereeze gwe kenyini gwe inokwetereza ne mbuuza ate lwaki. Nangamba omanyi kitegeeza abantu okuŋŋanya effort ojja okugamba statement ngeeyo. Namuga kati goyagala nkole ki. Nangamba you say yes. Napa ne mugamba ompaddeyo. Nangamba you say yes. I'm behind you. Wow. Support yokola ki? Esooka. Namugamba kale kanze mbakubire. Nabakubira nkera nagano bakubira kulo nga nja kuswala. Ntulaitwa akafuluma nakola ki? Ne nkube nkera. Nemugamba Prosi is my OG at Old Kampala secondary school twasoma fenna yali akulembedde mu team eyo. Nemugamba Prosi I accept but I need strategies zindage first. Nenga bandaga nti bwe bagenda okukola
be bagenda okyekolera fe tugenda ogenda wano fe tugenda ogenda wano tugenda fe tujja kwetaaga ku kaseera kali tugenda wano tugenda tugenda nnoonya akalulu aha mbu lwakubanga oli nakawere n'omwezi tegunakola ki tetwagala ate okole ki aha ne mbagamba kale set the ball rolling ne tutandika waliwo egambidde nti nali ngeze mu DP ne ate nenkola ki kati tuddamu tubyogeramu nga maze okwebaza criteria zonna nga ndaba siita bayinza obutakola ki ekyamazima ne n'olunaku lwe baali bagenda okuinterviewinga ba candidates tebampita nkimanya nga baamaliriza like 2 weeks back nengamba ye abantu bano balya sente zange ne batampita wakiri bandimpise nengwa kati awo netugamba nemumanyi kati tugenda mu Nuupu tugenda muki mu Nuupu nentuuka ku party headquarters nga bagamba twaggaddewo jjo owulira twaggaddewo jjo naye nze naakola ki ngambagamba please mwoyo wange ngamba I'm the suitable candidate naye ne baŋŋamba if bwe tukuwa omwaganya tulina kusooka kumalayo bali abasooka okwapplyinga do you agree with that ne bagamba it's okay for as long as you accept my application naye laba era mama Maria sapula eno mu kwegalira kwange okungi nagenda okuvaayo nga nze the only candidate on that position. Amen. Bandai. Orotuukayo tofuna naamu kutya oba ove waka ng'osabye oluusi tubeera n'okutya ogenda okirumba naye ng'oganayita obudde bwayise dda byonna. When it comes to voting bakola list bameka abakoze eki abasaba ekifo kino ku kyange nali bwogo bomu unopposed from the party. Katonda yali akuterekedde ekifo kyo. Ndowooza nga wegambye nti mwoyo kiri kye yaŋŋamba nti kino kyogenda mu kikyo. Yes. Nali ngenda ddala mu kyange. Kwe kujjukira ebigambo my husband told me I'm behind you. Ate kino ky'olina okukola buli nnaku okidoojinga naye ky'olina okukola ki ky'olina okukola. That is how I got that position. So netudda mu kulonda okwa bonna era still nenkola ki akalulu n'okalya nenkalya ate haayire nenkalya so ebya Mukama bwe bityo naye nga byonna bigenda intensive prayer. Kizibu nnyo okusuula essaalayo kutaka effu kubanga omutima gwo gubadde muki muggule oba mwerufu eri Katonda. Mugambe ky'owulira tomugamba ky'osuubira gwe mugambe ky'okola ki ky'owulira enjagala kino Mukama enkusaba kino eyali essaala yange nga ntaddeyo application eri leka mbeere oyo ananywa mu bannange akendo wadde gye bali besimanyi naye laba Mukama wakikukolera n'embeera nga yenze atavuganyiziddwa. Ekitiibwa mukwano gwange ate awo tuba tukiwa Katonda kubanga yasobola okukola ebikulu by'owulidde mu bujulizi bw'olunaku olwaliro. Omukyala gwe ntudde naye Honorable Josephine Nasazi Mulamata. Yes, so mukwano gwange ate eryowulidde erisembayo ya mwami no ayina wali watugambidde nti omwami we yamugamba I'm behind you. Gwe nno omwami andaba mukyala w'omusupportinga mu ekyo kyayagala okubeera nga agendamu omuwagira ye mumuwagira omuadvisingako kubeera nga mwegatta nga abagalana wamu ne mbeera nga mukisabira mukusaba mukwano gwange mulimu amanyimanyi naye nzikiriza nga sinnaba kumalako segment eno ya testimony omukyala gwe ntudde naye abeere ng'ate akuwa obubaka obusembayo gwabadde atwegasseko olunaku olwaliro. Obubaka ki obusembayo bw'olina eri oyo omuntu abadde yatwegasseko? Obubaka obusembayo bonna bwakwebaza. Nebaza abantu abantekamu obwesigwa ne bampa obululu bwabwe obuyitirivu bwe munampa akalulu era ne banzikiriza obbakulemberamu. Saabayiwaayo ndi mumativu nti wentuuse mbaweereza kubanga ng'ogyeko okuba nti bo bateekayo kansala waabwe omukyala ate ne mbongerako n'ekitiibwa ekirala. Obuweereza bwange ebyo byonna biva mu attributes ze bandabamu nti ne nnyongera abantu beerukuli ne mbongera teki ekitiibwa ekirala.
era we mbasabira nga we mbeebaza bino bye mbadde nze nkola nti n'ekisanja ekijja bampa obwa mmeeya awo mukama lwaki tetumuddiza ekitiibwa kye olaba akoze bino n'ebirala asobola bikola naye kuno ku caution, word of caution batugamba nnyo naddala ffe abali mu politics kuba nze ndi wonna nti omukyala kizibu ofuna kyayagala nga takozesezza mubiri gwe omukyala kyangu ofuna kyayagala ne waaba takozesezza mubiri gwe. Amen. Kino kiva ku Katonda omwesiga otya era kikyokkiririzaamu. Nze mmanyi engeri gye tuli ku TV yaffe ey'abakyala nange kino kyekiseera kyange. Mwebale nnyo. Amina. G'omukyala ndowooza eyo message ogiwulidde yadde nga tokozesezza mubiri gwo gw'omwana abadde anoonya omulimu naye nga weesize Katonda ekyo ky'oyagala osobola okukifuna. Katonda alina akaddeko ate Katonda alina ekifo kyo alina omulimu gwo. Thank you very much Honorable Nassazi Josephine okubeera nga totwaniriza n'otuwa obujulizi obwo obulungi. Negattako mukwano gwange nateera ngendeko mu bulamu kati naye bwe nkomawo tugendagendako mu motivational preaching tovaawo.